weewaawo ndidda ne nkulaba ng'alidde zaamu nnyo naye kimanye eyeeganya omunya taleka awombayo kyokka anaalya omunya teyeeganya bubula naye nkoloza kamwa ye nabbamba akugobako abajjwa baana ba munywanyiwo munange bwe bataliibwa ntajja bayinza okutobera ku lussebenju naye kimanye kino kimanyiire kiringanga mu butuufu kya mmese ku buziizi bwe ntyo nno nange ne mbatabaala okubanga ate mbakubako endaala kubanga nga bulijjo mumanyiza ekita omuwende kwanyiiga nze musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowo olumunyo gwa vvu atalina mazzi talya saava omwana w'abambeja omukenkufu mu lulimi Oluganda era saabasonyi w'olulimi Oluganda mu nsona lulimi ey'ekinini empomera ennyo era enyumira abantu okwetolola Ssengindo Nnabulamu muli mutya abaagalwa muli bulungi kansubire nti nno mweyagayira ddala okufaananako ogw'ejjembe ogukubye olulya lutanga mu lw'engalasiira weewaawo olunaku luno olwaleero njagala twetegereze twekenneenye twekalirize wamma ggwe tulabire ddala ebyali mu bbaluwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye gye yawandiikira n'abakyala muyite Queen Victoria ow'e Bungereza ng'amusaba amuweereze abo ab'okutuyigiriza ebyamagezi kati oba oliawo bye twayiga bye tukyayiga ensi zonna kati biziyiga naye ensi Uganda oba oliawo yandijjukidde nnyo Kabaka Muteesa ono kubanga ebyo byonna ebyamasinzizo ebyo byonna ebiyigibwa mu masomero singa si Kabaka Muteesa ono oba oliawo byandibadde byafuuka eddala kafuma ng'ensawo ey'ekiwero kubanga bwegwa mu mugga towonya kantu byonna bitobera ddala oba komekome ng'omuzaalisa ku lubugo bw'olaba akutte olubugo munnange nga mwana omu aba akutte embuzi n'omanya nti nazadde balongo naye Kabaka Muteesa ono ye yasima omusingi era munnange wekuba kusimba yasimbira ddala emikkansi nkitegerekeka bwe njogera ekyo oba okitegedde mu bbaluwa eno yagamba nti n'abakyala Queen Victoria London kabaka w'ensi z'e Bulaaya zempulira nkuwandiikidde nga nkusaamu ekitiibwa kingi awamu n'abantu bange abalangira n'abambejja n'abataka abakulu b'ebika bonna ab'ensi yange bantumye okukulaba nga bakusaamu ekitiibwa kingi nze awamu n'abataka bonna ab'ensi yange Uganda n'abalangira n'abambejja nsinziira mu abo nga nkuwandiikira n'obwesige obw'amazima agalituusa ensi yange ku mutindo gw'amagezi ng'abantu bo ab'e Bulaaya bwe bali nkusaba ompeereza abakugu mu by'amagezi bajje bayigirize abantu bange bonna eby'amagezi gonna agammwe ge muliko ne ge mulibeerako ompeerezangayo abantu ab'amazima ddala abatalirya mu nsi yange lukwe n'okuvulugavuluga abantu bange mu mpisa embi wazira okunnyamba nze n'abantu bange bonna okufuna amagezi agalinsobozesa okufuga n'okukuuma ensi yange yonna mu ddembe ompeerezangayo ne kubasomesa ab'eddiini ntegeere Katonda nasaako obulungi omukono Muteesa ow'olubereberye era yassaako ekinkumu ekya kkono gwawuliriza bino ebbaluwa eyo ogiyigamu ki manye ebyokuyiga bingi nnyo bw'owuliriza ebigambo bya Ssekabaka Muteesa nga bwe yabirambika naye nze nokoddeyo kintu kyokka yamusaba abantu ab'amazima ddala abatalirya mu nsi ye lukwe wetulyawo abantu ab'amazima batalirya mu nsi ye ki lukwe naye kaakati otutunuulira ebiriwo
tuyinza okwevumamuuko tugamba nti wa ebyekizungu bino bye baatuleetera nga byatukola ate bubi nnyo. Kwegamba nga bwe bagamba nti akatiko k'omukyala okalya kakuwoomera kakukuba nvuba, ate akatiko akanatta nako tekabula muga. Bigambo bya makulu nnyo Kabaka bye yalambika mu budde obwo. Kaakano twogera bino Ssekabaka Muteesa ow'oluberyeberye Seyidi Mukaabya wa Lugembe bye yalambika ng'asaba Abazungu batuwe oboolyawo obuyigirize n'obugunjufu bwabwe. Kati nze bikomezzaawo tunaddiŋŋana naye nga birowoozeeko, naye tetujja kwerabira Kabaka Muteesa Ssekabaka kati olw'eddimu lye yakola ku lw'ensi ye. Awangaale Ssaabasajja Kabaka w'ensi eno Buganda.